internet yoyona yine kwanga Buganda tiyamanyi banyo ekwanga yafe wetulo lesizona Twesingenyo olwa Buganda yafe ekitiibwa kya Buganda kyavaaja naffe tukikuumenga abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaaja naffe tukikuumenga Fabana balero atulwane okukosa Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirira ensi yaffe twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaaja naffe tukikuumenga zenayimba cyane sitenda Ssaabasajja Kabaka asanira kugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaaja naffe tukikuumenga Katonda mulungi ow'ekisa otubere Mukama tubundukuleko emikisa gyera baffe omukuumenga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaaja naffe tukikuumenga eno ye program Kyooto Muzaawula ku radio y'Abaganda ababaka Muzaawula abazukulu abawula Kyooto Muzaawula tuzaawule abazukulu ba Buganda twawula zaawula bakulu b'ebika baawula zaawula bannaddiini abaawula Kyooto Muzaawula tuzaawule bazukulu ba Buganda twawula zaawula abayivu abaawula zaawula abayimbi abaawula Kyooto Muzaawula tuzaawule bazukulu ba Buganda twawula zaawula abeebibiina baawula zaawula abazukulu baawula Kyooto Muzaawula tuzaawule bazukulu ba Buganda twawula mbalamusizza nnyo abooluganda mwenna abako n'ab'emikwano mwasiibyeyo mutya nno ababuuzaako nze Haruna Mutabaazi abampuliriza mwenna olwaleero ennaku z'omwezi gumu omwezi ogw'okumi omwaka 2012 eno ye radio y'Abaganda ku www.amateeka
ababaka.com. Nga nkomyewo nate okubanjulira programu Kyooto Muzaawula. Esimu yaffe nga bulijjo eri 4 ng'oli wabweru wa Bungereza osooka kuba 4 2 0 8 9 7 2 9 8. Skype yaffe nga bulijjo eri ngabo ya Buganda. Era ne email yaffe eri abo abandi agadde otuwandiikira eri ngabo ya Buganda @gmail.com. Naye era tetujja kukoma kwebaza kubanga abawandiika bo banyiikira bawandiika era tusiima nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusinziira wano mu studio ngabo ya Buganda eri mu Ilford ku njegoyogo z'ekibuga ekikulu London ekya Bungereza. Nga bulijjo tusooka n'okwegayirira Mukama Katonda waffe nga tumusaba atuyambe atuwa amaanyi mu bino byonna bye tukola, amazima, amagezi, obuvumu n'obwenkanya. Amazima, amagezi, obuvumu n'obwenkanya. Mukama Katonda tukulembere, tuwe ekitangala maaso gye tulaga, atoozibule amaaso abo abakyebase, abali mu butego, abagwa mu butego buli kiseera, abatatereera, abalina wasiwasi nabo obagumya omutima. Ekyo kijja kusobola okuyamba Abaganda okwenyweza. Mukama Katonda tukusaba otuteeremu okusaasirako era oyanukule okusaba kwaffe olw'ebizibu bye tulimu mu nnyaffe Uganda. Zino zonna empenda ze tutema okubeera nga tuginunula, otuwe eggolokofu tubeere nga tuginunula ku buyinza bwo era kukwagalako ne ku maanyi go. Amiina. Nja kusooka okwetonda tuuse kikeerezi olw'ebizibu by'ekkubo. Kati ne kibeera nti sobodde kutuuka mu ssaawa nga bwe nabadde nsuubira. Obudde bubi nnyo wano, embeera yo ddala si nnungi, budde bunnyogerera ddala. Kale ekyo si ekyo naye nga ne traffic mu kkubo endeetedde okubeera nti ndwa mu kkubo, naye nga yesaawa yennyini twagala nnyo gye tulukkiriza kubanga twagyongeza waggulu. Nga wano e Bungereza tutalina kutandika 10 mu kitundu, e Buganda ziba 2 kitundu. Mu ekyo mujja kunsonyiwa. Ng'era bwe twabategeeza Ekyooto Muzaawula kyo kitandikirawo n'oli azze kasenyanku oba azze ne omugugu gwe ng'ayagala okugusumulula, ajja n'agusumulula, gwo ne tugutandikirawo. Si Kyooto kyakugamba nti twategese omulamwa guno, naye nga ki kye twaleeta mu Kyooto kino okubeera nti twejjukanya bye twakolanga, bajjajjaffe bamaama baffe bye baatukoleranga, okubeera nti batulungamya, batugunjula, batusomesa empisa.
kale ebyo byonna byabeeranga ku Kyooto senga oba jjajja ng'akubuulirira bwe babagerera obugero n'ebyafaayo byonna ebyagwanga mu kitundu byavanga ku Kyooto okwo. Muzaawula bajjajjaffe Buganda baali babutegekedde ddala bulungi naye nga baalina ekigondererwa eky'okutwagazisa ensi yaffe Buganda n'okutwagazisa eggwanga lyaffe n'obulombolombo. Baaleetanga ebintu bingi nnyo bye twasobolanga okuyigako ku Kyooto Muzaawula. Naye nze bwe mpitaayita ntera okujja n'omugugu gwenzize nagwo naye mba nfuuwa olyajja n'agukyusa mu ngeri yonna gy'ayagala naye nze kankiyite nti gwo